بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wal adiyati ndayidde embalasi ezidduka nga ziri mu jihadi dhabhan nga ziwejjawejja zituuka n'okuvaamu eddoboozi eriwejjawejja nga zigenda okulwana mu kkubo lya Allah ziyimiriddeko basahaba abagenda nga bazivuga okubeera nga bagenda okulwana eddiini ya Allah egende mu maaso. Allah azirayira n'agamba ndayidde embalasi ez'enfuumuusi dhabhan nga zifuumuuka zigenda ziwejjawejja ku lwa Allah. فالموريات قدحا قدحا kitegeeza ensasi falmuriyati zimansula qadhan ensasi kubanga ekigere ky'embalaasi ngeri ku speed ennyingi bwe kimala ne kibeera nti kikubye ku jjinja ejjinja eryo lituuka n'ekiseera ne libeera nga livaako akasasi k'omuliro. Allah agamba nti olw'emisinde emingi nga zigenda mu jihadi falmuriyati qadhan zituuka okubeera ng'ebinuulo byazo bisamula neki n'ensasi z'omuliro nga bibadde bikubye ku njazi oba ku mayinja. falmughirati nzirayira ezo almughirati subhan ezizinda subhan ku makya omulabe kubanga abasahaba bazindanga abatakkiriza ku budde obw'okumakya. Obudde obw'okumakya mwe bazindira omulabe ng'akyalimu obugayaavu akyalimu okwebaka. falmughirati subhan ezazindanga ku makya omulabe. faatharna nezisiikuula bihi n'emisinde egyo naqa'an enfuufu. Enfuufu yafuumuukanga ng'oyinza okubeera ng'oyinza okulowooza nti nno abantu bali mu kiro ekikutte enzikiza nga tokyalina gw'olaba. faatharna bihi naqa'an nezisiikuula n'emisinde egyo naqa'an enfuufu n'ebeera ng'ekutte mu bbanga ng'omuntu tokyasobola kulaba munno olw'obuyitirivu bwa sipiidi zino ezivuddeko enfuufu okubeera nti ebeera mu bbanga. Kyobalaba omwogezi omu yali mu kitontome kye ng'atugamba ng'atunyumiza bwe baafaanananga mu jihadi yagamba ka anna amthala naqa'in fawqa ru'usina. mu butuufu bwe wabanga otulabye ng'ekifaananyi kya naqa'an enfuufu fawqa ru'usina ng'etuli waggulu ku mitwe enfuufu ng'ekutte mutakyalaba munne laylun tahawa kawakibuhu ng'oyinza okulowooza nti tuli mu kiro ekikutte enzikiza ekirimu emmunyeenye ezigenda zeesooza n'ennimi z'omuliro nga ebitala biri olw'okuba waalinga budde bwa misana ebitala biri nga bitangalijja olw'okuba byali byogi nnyo ng'oyinza okulowooza nti tuli mu kiro mmunyeenye zeesaza olw'okubeera nti baalinga mu nfuufu ennyingi ng'ate balina ebitala ebyogi naye ng'agamba nti ka anna amthala naqa'in fawqa ru'usina laylun tahawa kawakibuhu ng'osobola okulowooza nti nno bwe watutunuuliranga ng'otunudde wano emitwe gyaffe we gikoma ng'olaba ebitala byesaza ng'oyinza okugamba nti kuzikiza okulimu emmunyeenye ezeesaza ezeesooza olw'obuyitirivu bwaki bw'enfuufu yabangawo mu ssaawa eyo. Allah atusaasire asaasire abasajja abo abaatutuusaako eddiini eno ffe ne tugikwata nga tetumaze kubonaabona nayo. Allah agamba nti fawasatna bihi jam'an fawasatna ne ziyingira mu makkati g'omulabe bihi n'emisinde egyo oba bihi n'enfuufu eri gye zisiikudde jam'an mu gabinja n'agabinja. Agabinja g'abalabe baagayingirangamu n'enfuufu eno empitirivu efuumuddwa embalaasi enzirusi ez'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti fawasatna bihi jam'an ne ziyingira n'enfuufu eno oba ne ziyingira ne sipiidi eyo jam'an mu bibinja ebyabanga byetuumye okulwanyisa obusiraamu ne bibeera ng'embalaasi ezo zo tezifuddeeyo ne basahaba abaziriko tebafuddeeyo baayingiranga buyingizi ne batomera ebibinja by'abalabe wamma we namusana edda ku nnyoge. innal insana mazima omuntu yenna lirabbihi ebikwatagana ne katonda ebyamuwadde lakanuudin mutomi tasiima tamatira. Allah subhanahu wa ta'ala w'omuddu naye omuddu lakanud mutomi teyeebaza tamatira bw'oba muwa kino ayagala kiri bw'oba muwa kino ayagala kiri. wa innahu era naye mazima omuddu oyo ala dhalika ku nsonga eyo gye twogera la shahidu ye yennyini ye mujulizi yeewaako obujulizi kubanga embeera ze aziraba nti si mukkufu
bw'afuna poloti emu aba ayagala eka, bw'afuna eka emu aba ayagala 5, bw'afuna 5 aba ayagala kino na kiri, bw'afuna ekibanja aba ayagala kyapa kya ttaka. Lakanuude y'omuntu tamatira era mutomi mu wansi ayina wasiwasa atamatira. وإنه على ذلك لشهيد naye yennyini yewaako obujulizi kubeera embeera ze aziraba. وإنه لحب الخير لشديد وإنه mazima omuntu gwe Natonda oyo lihubbi lkhayri mu kwagala ssente la shadidun muyitirivu. Essente eno yetutabangudde okutuusa wano. Essente eno yereetera omuntu okuva mu busiraamu n'ayingira obulokole. Naye teriyo muntu mu butuufu bw'amazima ayinza kuva mu ddiini ya busiraamu n'agenda mu ddiini endala ng'agimatidde bumatizi. Wabula ate omuntu asobola okuva mu ddiini endala n'ayingira obusiraamu, bw'amala okutuuka mu busiraamu aba amaze okutuuka ku kisembayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu mu kwagala ssente, essente eno yeekuggisaako munno obulago. Allah agamba nti innahu lihubbi lkhayri la shadid, omuntu mu kwagala ssente muntu muyitirivu nnyo. Omuntu ajjako munno obulago n'agenda atunda ebitundu by'ekyama olw'okwagala ssente. Omuntu atta munne olw'okwagala ssente. Omuntu aloga munne olw'okwagala ssente. Ffenna buli lw'olaba ng'abakaayana ng'omanya nti wansi awo bw'otakulawo waliwo ekizibu kya ssente. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Afala ya'lamu, omuntu tamanyi idha bu'thira ma fil quburi, nti singa biribeera bifukuddwayo ebyo ebiri mu ntaana nga be bantu. Wahussila ma fi suduri, ne byanikwa ebyo ebiri mu bifuba byaffe. Byonna bye twakolanga Allah n'abyanika mu musana. Takimanyi nti omuntu agenda kubeera nga muswavu nnyo. Takimanyi nti omuntu agenda kubeera nga ajjudde ensonyi mu maaso ga Allah. إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. mazima Allah subhanahu wa ta'ala kubukulu nakwolo agenda kuba mukenkufu nnyo ng'abamanyi nnyo okubalaga ebyo baali batasuubira. Okubeera nti abalaze nti ddala wali weeyita musiraamu naye ng'olina essaba ekibuga, nga liweeyita musiraamu naye ng'olina essaba Masaka. La khabirun, Allah atumanyi nnyo ku lunaku olwo agenda kutwanika. Byonna bye twakweka abasiraamu wano ne tutabibalaga ne tubalaga obusiraamu, agenda hussila ma fi sudur, agenda kwanika ebyo ebyali mu bifuba byaffe tuswale mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bakkiriza abalungi ng'aba ekyo kye tukola mu kyama kye tukola ne mu lwatu.